mukulikeyo abalungi mu bulango bwa bakama baffe bunange naye kujjukiza mukwano gwe ayagala okulabika obulungi ayagala okola ka skin akali ko original oyagala kwongera mukakala oba oyagala okusigala kunakyo mukwano wayine company bagiyita Shanana Beauty and Bedroom Products mikwano abakyala abagala okusala embuto abakyala abagala okusitula wano maaso wano abakyala abagala okwongerako ku bintu wano ku hips emabega eno mikwano abagala okwongerako ku magulu mukwano Shanana basangibwa wali ennakulabye ku kizimbe Prime Tower level 2 room C10 mukwano ojja kubanga obasanga nsonga za skin nsonga za figure nsonga za magulu n'ensonga z'omukisenga abakyala wakabulamu n'abaami mikwano byonna Shanana tubikolako mukwano kujjukiza ennaku z'omwezi 31 ekawala wano we tugenda okumalirako omwaka mukwano muleke genda mu bidula bakubireyo amacupa g'omwenge obubenje buba bungi abatamiivu bangi kiba kirungi n'ojja n'ostandika omwaka ng'osaba Mukama Katonda akuyambe akuyise mu mwaka gwe tugenda okola ki gwe tugenda okutandika n'emikisa wano ekawala ku church ya Pastor Iga ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno kugamba olunaku olwenyini lukola ki olugalawo omwaka ate kujjukiza mikwano ennaku za counseling wano ekawala okulaba omusumbayiga 1-on-1 luba olunaku lwa 2 olunaku lwa 4 olunaku lwa 6 muvemu abo ababuzabuza nti nze mumanyi nze nsobola okumukutuusaako ne babaferere eyo jangu wano ekawala ku lunaku lwa 2 n'olunaku olwokuna n'olunaku olw'omukaga mukwano ojja kubanga olina obusobozi obumulabira ddala nga ye omunyonyola ensonga zo abeere nga akuyambako ate ng'ennaku z'omwezi lumu January olunaku olugulawo omwaka tugenda kuba n'empeta wano ku church ya Pastor Iga jangu akuwa empeta ey'omukisa gyogenda okutwala ewakaawo ng'erimu amaanyi ga Mukama Katonda buli kimu kiddeyo gye kyava mukwano butereevu katuddeyo mu programu yaffe tulabe ate butya ensonga eno bwe twagimaliriza. Mama tula wana wanstu. Ongatika. No mwana. Wezi nabaje. Ngana maka. Maka fula lo mwana. Nenda mama. Ndacheka. Mama wali ya kumula. Sasa muleke. Umzidi ugenda mwana. Okubira ki mama? Okubira ki? Da sako ni. Tula ko wano. Tula. Okubira singa kuba. Mama tula ko. Sebo stuka tule wali. Muleke. Sebo. Ouais, oula. Attends, tout ça non. Pendant 6 mois, tout va nazi. Non, tout là. Ouais, tout là. Mama, ostegete kakana. Kakana. Le kankola, le kamote. What happened? Kuwako wewe. Gabo, na yetu wesamu chitima. Utasanga. Yes, Gabo. Whatever way is up. That you find each other.
ono mchala mchalao ngano makao bwe mwami wa usokoka kani bwe mwami wawe okitegedde olina omukyala olina abakyala bameka eno yo yekka sinayo mulala yenna munyumba eno mulinamu omuwala omukozi tulinamu omukozi naye omuwala oyo alinga muwala omukozi tolina okolagana nayonana sina nkolagana naye sirina yadde kubanga mutwalanga mukozi naleeta mukozi nga mwana wange muwala wange sisobola kikolera sikikolanga nako kirungi mukwano kakati maama waliwo kyetwabadde tutanalaba tukyagenda mu maaso ku bujulizi obwakwatibwa nakaago okitegedde nga tukozesa kamera eri gye twateeka waliwo enakulaze kamera 5 okitegedde twalaba olunaku lumu ate kyasinza okunkola bubi nekona olunaku ne mu nnyumba yo walimu okitegeera waliko mu kisenge owumuddeko okitegeera n'omwami yaliwo omwami yali afuluma ng'afulumayo mu kisenge ne basinkana n'omuwala ono mu lukuubo okitegedde bwe basinkana n'omuwala ono mu lukuubo tunuulira ekyadde eryanga bali mu lukuubo n'omuwala ono omwana ono omuwala oyo laba ebikola ebyakolebwa Wanji twali tusinkana abe tusinkana obirabye basirabye lwaki omwana nowamunywegera nga muli mulukuubo labengegira mukwatamu tunawala bulungi lwaki wamunywegera navaayo mu kisenge nga naye nemugezaako okumutaasa omutaasa ki yali agwa mutaasa ki yali akutaasa omutaasa basinkana abaali beetaasa yali agwa omuntu yali agwa nedda yali mulesaakuye yali mulekusakuye amutaasa ate mudde mubibuza eddwaliro yakamulake yakolaki nedda omutaasa buli maaso samutaasa bubi twali tugenda kufa yamukirayo nga saagala akwe ange saagala amutaasa n'emimwa nga bwomanyi bwewekanga nagwekona kuno emitone gyekona gyekona bwekonaekisi waliwo nemukisenge njagala olabe wano nedda tunula eno kitegedde bakugambye tunula wano olabe alaba engeri gyebekwatamu wange tunula wano engeri gyebekwatamu basi anti atunyonyola basisira haba omumala osisinkana nali ngenda kuwa bweti nensanga ngaomwagumukubye nga bwatasa muwala wange naye nga sirina kyemumanyiko sokotirere otonyera bulungi kankulageyo kano kamu akasembayo kankulageyo kamu sebo sembere eri naye nga njagala otunule wano naawe olunaku olulala maama kankulageyo nosembayo kubanga ndi omusungu olina bungi bingi nnyo naye kasembyeyo kano olunaku olulala kwemu ku kamera zaffe zetwateeka mu nyumba tulaba omuwala ono ng'afuna essimu okitegeera bw'afuna essimu wanje maze nkusange eddawa mutoyi mami katusange mami nayo wali ajja tusanga kale kangabe era waayitawo akaseera katono omwana onakkirira mu ttooyi ku kamera zaffe ezimu zetwagambye zetwateeka emmanju okuli emu eri waggulu ku ttanka wano okitegeera n'endala eyali ku muti gwa ovakendo okitegeera zaakwata ekyali kigenda mu maaso okitegeera omukyala tulaba n'omwami nga ye yabasaidize n'emiryango okitegeera yes nasala neesoga ttooyi ekisodde lindako waayitawo
akaseera katono n'omwana n'akola ki n'agiringa tumanyi kyagenda mu maaso linda kosooke tumaleyo olyoke wewozeeko lindako okitegeera mukwano kaakati tulaba ensasagge laba okwesika ku myango gwa toyireti ne beesika paka yes, zasigala ziraba waggulu. Akagira bakajibwe keggala kugamba nabo waliwo engeri gyensasagge bwe keggala bakakula kikyayo soko kirabire nga kiraga ekyali gano ku mulyango gwa toyeti paka we bamaliriza ne bakaggala era munayo omulimu ne gukolebwa nga mukola ki mu toyeti nali okitegedde nga mukola ki wali wamukubira essimu soko alina tuwuliza okwewozaako nali muyita maama ku ssimu Letera mama yani mama wa yani toilet paper yange ndeta toilet paper wagenda kunyumya n'olabira enkumbi nedda namanya toyo omukozi namukola yonna ne toilet paper nga ino okugikutwala sabula embaga bwaleetera ingenda okutuuka kuno okumusikambula nali njagala ayanguwe okuleeta toilet paper nga nyiza okweyamba mu ngenda okugira okulaba eri mu ttooyi nga waliyo obukyafu nga njagala musika ajje agenda alongoose agenda alongoose ettooyi ng'amaze okutta nali musaba toilet paper kagamba ogenda mu mibiri werabira enkumbi kale toilet paper kale amaze okutira toilet paper ayingidde obugibuka bye buli kimu nga bwe tukirabye kaakati bwe mumaliza kale toilet paper laba omuwala yasooka okuvaayo okitegeera naye ng'eba gyeba biba mituna wano laba okwegwanagwana oluli wali okeesikasika busikaati okitegeera ekyo ne tukibuusa amaaso naye laba omwami tunula laba omwami engeri gyabwatoilet esaati tekuli mapeesa mwakitegeera zipu agisiba osubulula byebyo nno mukwano ebyava mu makaago mikwano ebintu ebitera kuba byangu amazima nga bulijjo go tegaba mangu gatera okukaawa naye mukwano ffe tukuyambako wano ku ABS TV nga nawe oyagala okumanya ekigenda maaso oli mitala w'amayanja muli eyo muweereze n'abakyala ssente muweereze abaganda bammwe ssente mubagamba bakolera ebintu bye musuubira si bye mufuna okitegedde ojja kujja wano ku ABS TV ng'oyita ku namba eyo eri awo 0702511010 tujja kuyambako okumanya ddala kiki ekigenda maaso ku mwagalwawo ku baganda ku mirimu gyo na ku buli nsonga gy'owulira nga kwegamba ng'olinamu okubuusabuusa mu mbeera emu oba endala mikwano naye nga famire bambi tugisaasirako nnyo ku ekyo ekyazuulibwa omutabani w'ewaka simanyi na kumanya anyway buli kimu tukikwase mukama kati naye ffe nga ABS TV tulina ttiimu yaffe ey'abakansalas tuli mu kaweefube ow'okubeera nga tutabaganya amakaago tutabaganya omukyalo oyo n'omwami oyo babeere nga atlist basobola okukola ki basobola okuddawo okubeera ng'abaagalana ng'abafumbo ebyo bibeeramu bulijjo okitegeera mukwano naye ze kyenkakasa omuntu obanga omutegedde ensobi ye aba asobola okukola ki okukyusa naye mikwano tubasaasirako nnyo nnyini ddala nkujjukiza mukwano gwe ayagala okulabika obulungi ayagala okukola akaskiini akalungi mikwano ogenda kujja mu bashanana shanana ogenda kuba kufuna ku 0702
5-10 omukyala oliawo mugaba akutawanya embalabe zikutawanya simanya dark spots mwagala okola figa mwagala okwongera emabega eno okuwaka wammwe ensonga z'omu kisenge abakyala n'abaami mwagala okwongera ku ntumbwe zammwe mikwano shala n'abasangibwa nakulabye ku kizimbe Prime Tower level 2 room C10 mikwano nga ennaku z'omwezi lumu January tulina empeta wano ew'omusumba yiga ku church yaffe ekawala mikwano jangu oyingire omwaka n'omukisa era ng'ennaku z'omwezi 31 December tugenda kubanga tusula wano ekawala tugenda kusula mu ssaala mu kusinza mukama omwebaze ate omusabe ebipya by'oyagala akolere muki mu mwaka ogwo omukadde omupya muleke gena mu bibala simanya tugumaliddeko bwaba kuba amachupa n'ebizibu bye muyinza okufuna ebitali bimu so kiba kirungi n'otandikira wano mu ssaala mikwano okujukiza mikwano gwe asubiddwa programu eno oyinza okuba nga ogisanze eggwa ogenda ku YouTube channel yaffe bagita ABS TV Uganda official kwogenda okuba mukwano nga ogisanga birayike comment ho ate subscribe buli kimu kye tuteekayo mikwano obeere nga kwegamba ng'okiraba nga toyise mu byakwetolola mikwano lwaki no sibasibula programu eno tugenda kuba nga tubafunira repeat yayo mu maaso awo mulinde tujja kuba nga tubagamba di wegenda okubeerako mbadde Stella Nambiru mutulinde ate olw'omukaaga lujja n'ekipya kigenda kuba kikambwe mubeere bulungi mweraba